Yali ava mu kisenge anoonya omwana omulaba n'asooka n'ayittaka omudiro n'amumagamaga nga tamulaba nga bw'amuyita n'agenda eno mu ffumbiro katulambye omwana simanyi ndowooza omwana atuuka n'ekiseera ng'ali tortured mu mind nga newawulira bulizi ku ddoboozi lya maama woono yeekwekerawo oba ng'amanya ekiddako era amanya kumutulugunya kumukuba oba kumukubaako byamukozesa byatayagala era omwana bwe yawuliza eddoboozi ya maama we yadduka neyekweka eno wansi wa sinki omulaba neno wansi wa kisinki yeekukumya eyo paka omwana omukazi munenge yakola ki bwe yamulaba n'amukukunulayo ekitegeera ekikazi kyanzitira omwana bwe yamukukunulayo omwana wange abonaabona lwaki abonaabona alinga atalina bazadde bw'atyo nga mukunuliro yatandika okumusika nga bw'amuwalula kamera yaffe eri gye nagamba gye twateka ali ku dining yakwata buli kimu amuwalula mu lukubo amugamba yitawo bambi akaanako kalwananga okumanya omwana ye yamanyanga ekiddako kiraga nti ekintu kino bali bakimutuusizaako emirundi mingi amugamba yitawo bwe bakawalula tekaagala bambi era olaba kawalira n'amuwalula yitawo ojja kuyitawo paka mu kisenge okukisatiisa omuntu kumpewo ekyo kibi ndaza kukica ndaza kukivanira ndiwo okulaga ndaza kukica okitegeera omwana wange yarapfu n'amuwalula bw'atyo n'akawalula paka mu kisenge kati no njagala nkumise katono ku kyegyagenda maaso mu kisenge ne maama we yennyini gwamulekera okuuma omutabani wo okitegeera era abalabi baffe abalungi kino tetugenda nakyo kukibalaga tulina amateeka agatutwala tv kuliko abaana abato laba bwe yamutuusa mu kisenge ng'oluggi amaze okulugwana twakomye ng'aluggula kati laba aluggala batuuse mu kisenge aggala oluggi okitegeera ekikazi ngenda kittema bambi era omwana yasooka n'agaana webake wali n'amugirayo n'omuggo oli yamukuba mpi ono yamugirayo n'omuggo gwali awo mu kisenge n'amugamba bw'ogaana nkusabula omwana wange yafa okitegeera kakana sebo nkwegayiridde guma nkwegayiridde jangu tulabe jangu tumalirizeeyo naddala kanaako mu kisenge olabe omukyalo bwe yakabazo kakana mukwano kakana olulimi ne bwona olwogera damage yakolebwa dde obula njagala tulabe tumaleyo tusalire wamu amagezi tufune solutioni obulumi bwo nange mbuwuli byogera sibule n'obulumi bwempulira mbuwulira ng'omuzadde nedda okitegeera laba engeri gyamukabawaza amugiddeyo embooko amugambye bw'oteebaka wali miggo nga bw'omanya abaana bato munaye bonna batya emiggo era akasajja katunako nga kakola ki nga keebakawalira beebyaddako laba omukazi gwogamba tino yakoziza olaba bwakakwatirira akantu k'omwana nedda sokolinde bos okwegayiridde kati nze nkoze oby okujja okulaga lindako tusooke tumalireyo bambi tusooke tumalireyo kusooka ojje kati katono wabulayo kamu okitegeera laba bwakwatirira akantu ke bwamunyonyogera bwamukola buli kimu n'amugamba dde waggulu okitegeera kikazi kyanzitira dde omwana n'amugamba dde waggulu laba bwamulagira ekyokukola laba ekikazi kyanzitira omwana okitegeera nakigamba ti laba kyamukozesa n'amugamba nange kino ekintu kibi nnyo ku mwana omuto
bambi sokoleke tusooke tumaleyo waliyo ebirungi ate omukyalo no byeyakola byotanaba kulaba waliwo ebirungi byeyakola byotanaba nedda sokoleke tulabe ne ku birungi nedda tusooke tulabe ne ku birungi sokujja tulabe ne ku birungi nakuwa emirimu wagikola tulabe ne ku birungi omukyalo no byeyakolera omwana kitole ekisira ekitalina magezi oba nawasa kyaki nakuwa ebisira laba yamugamba nabikongwa kiki kyateeka omwana wange yanzitira omwana mwerere omukyala buli kimu ngaakikozesa omwana okitegeera olukazi mpulira ndukoyo soko gye tulabe njagala tufune solution esembayo nga buli kimu tumaze okukiraba nedda sokoleke katuke tulabe kano nze naze wano okulaga era siva wano nga buli kimu tekiweddeeyo wakirina nga ogenda kunkuba siva wano nga buli kimu tekiweddeeyo nakusasula